Kitalo nnyo bambi mpozi amawulire agakagwawo ag'ennaku ge ga mwana muwala Rita. Mwana muwala Rita ono amaze okufa ndowooza essaawa nga nnambobe mu kitundu emabega. Ki ekimusse mwana muwala Rita? Mwana muwala Rita ono muwagizi wa People Power, muwagizi wa Mwami Kyagulanyi Bobi Wine alukulwe. Omukyalo ono abadde muwagizi wa nkyukakyuka mu Uganda era nga n'engoye z'ayambala zonna na buli kimu ky'ayambala kyonna alaga nti kiriko People Power. So olunaku lw'eggulo twafunye amawulire ne tufuna notification ne tutegeezebwa nti olunaku olwaleero mukulu Kyagulanyi mukulu Bobi Wine Kyagulanyi lwagenda okubeera nga addayo mu kkooti ate balabe engeri bagenda okubeera nga basalamu omusango gwe. Mpozi ekyo bwe kyategerekese abantu ba People Power bangi nnyo beekunze mu kiseera ekyo ne babeera nga balina okubeera nga bawerekerera ku mukulembeze waabwe, bawerekera ku muntu waabwe mu kkooti. Mpozi ate era babeereyo mu kubeera nga bawulira omusango gwa Mwami Kyagulanyi engeri gye gwenda okubeera nga gusalibwamu. Mpozi olunaku olwaleero poliisi kyetakkiriza kyekyo, ng'era mumanyi nti poliisi teyinza kukkiriza abantu ba opposition kubeera nga beekuŋŋaanya mu mbeera yonna. So bwe bakikoze okubeera nga beekunze okubeera nga batambula bavuga zi booda n'okubeera nga batambula mu kibuga bagende ku kkooti, poliisi nejja ne bakubamu omukka ogubalagaza ne batandika okugamba nekibeera nga okubeera nti balinga abeekalakaasa. Mpozi mu kaseera ako mwana muwala Rita bambi emmotoka kabangali ya poliisi zino zi police patrol gyevudde n'emutomera n'afiirawo. Era mu kiseera kino omulambo gwe guli mu ddwaliro e Mulago. Abantu ba People Power, abawagizi ba People Power babaddewo mu kiseera ekyo bagezaako kwegugunga bagende e Mulago basabeyo omulambo gwa munnaabwe basobole okubeera nga baguziika. Poliisi kyetannaba nakyo kukkiriza era amasasi wano wonna wonna e Katwe, Kibuye n'Endeeba amasasi obwedda gavuga, amasasi nga gavugira ddala nga bagezako poliisi ngegeza kubeera nga egumbulula abawagizi ba mukulu Kyagulanyi. Bambi omwoyo gw'omuwala ono katusabe Mukama Katonda aguwummuze mirembe. Omuwala ono abadde awagira enkyukakyuka naye enkyukakyuka mu kiseera kino afudde nga tasobodde kubeera nga nga bwe nkugambye nti omukyalo ono afudde mu kiseera kino nga enkyukakyuka gy'abadde alwanirira gy'abadde ayagala okulabako enkyukakyuka bweneefaana tasobodde kugirabako mu kiseera kino olw'okubeera nti poliisi emaze n'emutomera n'abeera ng'akola ki ng'afiirawo. So kyekino bannaye ebintu nga bino tubiggyemu ekyokuyiga nti mu Uganda wano ebintu ebyatuuka oba mu Africa oba mu nsi abantu baafuuka batemu. Ebitongole ebisinga byonna kati bitirimbuzi. Omuntu akukuba amasasi n'atambula n'agenda, omuntu akukuba amasasi n'afa n'ofa n'asigala nga ye alya butaala nga talina amukutte ku mukono. So nze amagezi gemba baganda bange nti tugezeeko kwegendereza wadde tuwagira enkyukakyuka ffenna naye tugezeeko okubeera nga twegendereza engeri gye tudimandingamu enkyukakyuka eno kubanga at the end of the day ogenda kufa mu kiseera kino ate n'enkyukakyuka obeere nga tokoze eki nga togifunye. Bano abasajja batemu. Ankuwa ekyokulabirako jjuza awo waliwo omwami yamukulu Seiko yakuba abantu kumpi bana amasasi abamu ne bafiirawo. Yabakuba amasasi abantu ne bafiirawo naye mu kiseera kino oyinza okwesanga nga omukulu oyo ali mu kulya butaala nga kirina amukuba ku mukono nga ali mu kwenywera kajuyisi mu kiseera kino eky'omusana naye nga abantu baafa. Wano mabegako waliwo omuvubuka simanya erinnya lye ndirabidde yava mu mmotoka n'akuba omuntu amasasi kubanga batutegeeza nti bali mu jjaamu ono n'amukoonako. Okitegeera emmotoka n'emukulubulako. Iyo bamukulubula yava mu mmotoka n'akuba oli amasasi. Wabula recently wano ennaku si nnyingi nnyo emabega omusango gusaliddwa naye engeri gye gwasaliddwamu ffenna mu ggwanga wano embeera eyo yatushokinze engeri gye bagusazeemu. Omulamuzi yategeezezza nti amasasi omwami oyo ge yakuba munne si ge gaamutta nti bwe yamukuba amasasi yasigala akyali mulamu wabula abasawo obulagajjavu bw'abasawo bwe bwakola ki bwe bwamutta. Mugamba kyewuunyiza mbwe amasasi omukulu ge yakuba amasasi oli ge yakuba munne si ge gaamutta wabula obulagajjavu bw'abasawo okulwawo okubeera nga bakola ku muntu ono kyekyamutta. So baganda bange ne bannyinaze ensi gye tulimu ennaku zino yakyuka nnyo. Ensi eno esaana kwegendereza. Abantu abatemu bangi bano, abantu abamu batemu, abantu bano batambula n'amamundu, abantu bano baafa emitima.
akukuba essasi n'ofa ne bakuzinga ewammwe obwana bwo ne busigala nga bukaaba nga nebwe wafa ye n'asigala nga ku nsi kuno kwakola ki nga kwali. So katusabe Mukama Katonda atuwe obulamu obulungi abali baliwo bwe tuba nga tuliwo ffenna tusobole okubeera nga tulaba ku nkyukakyuka bwerifaanana naye tugezeeko okwegendereza ebintu ebiyinza okubeera nga bitusuula mu buzibu baganda bange. Ye ndowooza yange, gwe ndowooza yeegamba etya?